Nzimbeddo Adam kuvuna ku yasooka okulwala. Manyi abasawo bwe tutabaddemu. Manyi basheeka abazze wano. Oweekitiibwa Erias Lukwago. Nadde saagala nze. Ayogenda na kulumbe lwa Mulwana. Mulwana bali bamwagalako luyimba lwe. Mwami Besigye. Okujjako nga ngamba ng'e bagamba nti yawe $2,000,000 n'agula oluyimba. Naye kiba nga si kituufu. Mwami Besigye Mulwana afudde. Nga Aberex yagenda nti Mulwana afudde akukulumira Aruna. Mulwana afudde akukulumira Mwami Besigye. Yatateekeddwa kunnyonnyola dde kintu na kimu kikolagana ku Mulwana. Mpozi nga yamuyambira mu nzikiza ate ekitasoboka. Mumaze okujja ku lumbe, mwogedde, ozze n'abasirikale bo, bali mu kutiisatiisa n'abantu bebeetala n'emmundu badda muno badda muli, azifu olwagala okutuusaako obulabe. Abantu abaganda beeraba nti Katonda yatukuuma. Naye nze nadde nsuubira Oweekitiibwa Dr. Besigye okutwala omwana wa Mulwana. Wabula baayogedde ku lumbe. Beetikka olumbe lwonna. Era ng'olabira ddala bannabyabufuzi bambi abadde baagala Mulwana. Nze njagala Mwami Erias Lukwago atulage ekifaananyi eki nga zze mu ddwaliro okulaba Mwami Mulwana. Eki kanadde saagala Mwami Lukwago kukwata kazindaalo kunnyonnyola bantu wabula yadde njagala akwata akazindaalo asaba akalulu 226. Abantu tebatwagala. Balina bye batwagalako. Basinga kukomerera Aruna. Aruna alete emigabo. Aruna obuwandiike. Aruna werera abaana. Ne weebuuza ye bano abagenda ku luyimba lwe bamuwadde ki? Era newunyiza nnyo Oweekitiibwa Lukwago oyo nti bambi yanyoleddwa. Ye kati n'ogeza ogamba Mwami Lukwago nti omwana wa Mulwana wuuno. Enfuufu efuumuka teba ya mmotoka. Baba goba gumwe nnyini aleese omwana. Mimidia kwoli amanya Kalumu na Mutebeyo tuli wano eno. Wano bayitawo batya? Amakindi naye bayitawo batya? Ekifo specifically bakiyita batya? Faruku Fashions. Era abasinga bonna bamumanyi yali ono golaba Jennifer Musisi yomubendoza beyazza ku 0. Mu Kampala no maze obbanga ki? Sabonduddewo. Walabako container ye nga teyali awo ng'oyambukanga. Tandikira ku 2017 okubala ennyo. Okay. Walabako abatundanga engatto wali waggulu ku Pride awali chaachi ya gundi baizeni yali ki ng'oyambuka wabba kuli awo. Naye sitambula nnyo nga nti osala ekkubo. Walabako engatto ezaabeeranga obuduuka wabeeranga ekansanga eyo kabalagala nga bulungi nnyo ku makubo kioski. Nkutadde ggwe mu Kampala wakajja wavutuka eri mu binyindo by'embwa. Osanze ndoza ozze Jennifer amaze okutereeza. Si bwe kiri? Tanatereeza. Hati Jennifer kati woki Jennifer. Kati yawo. Kirakubuza yakayimba. Tobigoberera. Nze ngoberera byange. Kati akayimba nenga Jennifer Muso yagoba abatembeyi ku kkubo. Naye namugobera. Nenga Faruku yali ayina engatto. Kati ndaba nnyingi. Kati tayina ate gabi yayina amadu yayina bu container ndooza nga 5 wano. Kabaka wazi chain nga bane engatto ezebbeeyi ngange wagulikako engatto. Naffe Jennifer okumugoba kwatuyamba ntutandika okumugula kutwalenga twegomba negombe zizo mu keji naye kati Jennifer bwe yamugoba nadde ne makindi twambala ziri eyo gyolaba yange eyo Faruku yajingulira South Africa $10 eyo myufu eyo no maana ojiza agitunda nzita nibazooza neno yange neri gyolaba wali eri eyebbeeyi eri yebbeeyi ekyebbeeyi kijjeeko gamba neri eri wali waliwo peyandoza nga 10 zonna zolaba awo nteresaawo webaza Jennifer Musisi kye yakola nabadde mugulako Faruku naninga mwegomba okumugulako naye nga sisobola kati Jennifer Musisi yamugoba kati nze mujooga mukuliko eyo Luweero Luweero twavaayo naawe kulikayo mwe bali kwerekera muganda waffe bamuleka mu maka ge nyumba ye ey'olubeerera mu bufunze gyali eyawummudde ffena gye tulaga yasita enjawulo ndowooza kusookayo munno si bwe kiri ajja kunnuma nnyo Kalongo nsooseeyo naye nga nandi isoke naye nandiyagale tugende babiri oba lwakiri kale tulekewo omusika wakati waffe naawe ng'atugatta omu yekka kale oba osazeewo naye nze mbadde njagala
twandekozemu omulimu kalo nate nandi oluvubuka luto we wato kugwe myaka nno ndi musajja mukulu yasikweka myaka gyange ni myaka 37 sagala muntu asukka 2 deni agenda kulopinga bwana ya 37 musobozezza na mu 2 kati nje kudde tuli mu kati nyinza kubanga nkonyana mu 2 mwaka kigwe bakuzalira muto kujjukira batuzala tuli mu ntalo kati omwaka sigujjukira ife bawire mukabya kati emyaka ogibala otya ntojjuke mwaka bakuzalira nabuuzanga maama wange nga tannafa tikati maama nyina emyaka emeka nti kati oyina 10 kati maama nyina emyaka emeka nti oyina 7 maama nyina emyaka emeka nti oyina 4 kati nze ngenda ngattira wali omwaka ogwagazaaki bade jakubala bulungi kwandaba akaja atandise tulo sikweka myaka gya nze sikweka myaka kubanga nze sikweka myaka gyanga mu abakazi bakati olina kubuza emyaka gyogitankana ajagazaaki kyekibuuzo nze era njiggundawo kati gwe n'otandika si gyejo gyange musajja gwenjagala na mwana wange aba basatu mama otomwagala mama otomwagala yafa sorry ate taata kaputi kyatufaanagana kyetagana twekolemu omulimu nze muzeeyi wange yasimbye okufa yava mu gwako n'omwaka oguwedde abange bonna bafa ngenda weza mwaka kubanga nina mwaka nkaddi yentuuse wa nze maama yafa obanga nyina emyaka obeena yafa okaddiye tetugenda kwakolamu ekigundu tugenda kwakolamu ekibiina kyabanfuuzi bokka enaku tugyenkanya era etubeera eri mu buli tugisinda bulungi bwe tukola ekibiina gwasembayo nze ndi mu kya finance nze byenfuna tebinemazaamu kubanga wofa newoba olina biliyoni mmeka bakusinyako wali na wali kati ebyenfuna era obwanga otambula naye mu byesente ba mugumu saajo kiyinza okubeera ekizibu naye ogenda okuswala njokya saazo kiyinza okubeera ekizibu okwokya naye nze mwenyini ndi mugabi ku mutima dakuba kati esaaza ngombe eyo bakati siinaamu badde oyagala oli mugabi ku mutima naye toyinaamu kazi siinaamu naye nga ngenda kwokya ngenda kuwona abagaga bagenda okwokyayo waliwo n'omugaga omuntu omumanyi oyabira ku tiktok oyagaba ssente kati ngenda mukuwa kuba agenda kujja kwesima wano kubwa mmeeya wanima kindi ajja kumulya nnyama ngenda mukuwa omanyi kubayita nabbosa mumanyi naye agenda gomba wemitiyano oyo nabbosa ono webina Uganda wemitiyano tekitegeeza nabbosa ndowooza abuzaabuza abantu kuba laka eyabirimu laka yesaponsa we gamba kimu ye bbaawe naye gwe kolera ku bantu andi nze ngeri gyatampita ku mukolo sinza kati nze olaba kalo naye ku mikolo tukale tebakwita tewagiraba nze nali ku mukolo gwa lake ogwali embaale ogwo naguliko ogwannabosa tewaguliko nokugumanya saagumanya kati mpulidde kipya lake si mukatuliki so ate awasa ati abakazi babiri ate nga akyanoonya omulala niye omwana oba amaanyi agajjawa oyo omwana akola ebintu byenjagala aneegattira oyo omwana lake mwagala nnyo boyi wange naye nze mubalime nti ono mukwano gwe era yagenda okumusaamu ssente n'okukyala kwaggwa laka ate alina omutuume atagamba nze boyi we naye nga yaŋŋambye nti agenda kugomba nabbosa wemitiyana gomanyi we bamuzaala wemitiyana saidi z'enzigo tyaje bakoze ne charity eyo kati gyagenda eyo kati ndowooza kati lakebe ani mp we gwagenda okugjawo naawe bakuzaala mitiyana baamira obamanyi bulungi amira wali wabigalo ate bebiri kyona ali ku kyeyo oba naizoniti naye weeyo mwavaayo nose oba sereebu mwagenda muvaavaayo mubayinayo ekibuga ekivaamu abantu abagezi okitegedde gamba tulina wa comedian Lwasa era yabakwatidde ebendera mwami Lwasa si mugagga wabula abantu abasinga ebintu baconfusing ebintu waliwo enjawulo wakati w'omugagga n'omuntu ali obulungi mwami Lwasa si mugagga mwami Lwasa ali bulungi era bayita abagagga ne musanga mu layini aba ateekeddwa okumpa ensonga agikolamu ki kyokka
ate era mwami Lwasa asobola okubeera omugagga nga ali nange kuba tetwenkanankana naye kati naye gumanya abagagga abali e Masaka waliyo oyo omukazi wa Boulevard atandika kwogera nange nsomera abewaffe Mityana tulina Zaake tulina Butebi tulina bangi era ngaola nti balankamiro ne bagamba n'abayimbi abalala bangi kati abagagga omenya bakyokka ngo ali omu Zaake ne Mutebi oyo omu bonna omenya lwakamenya omugagga omu nze nno mbadde nkyagga mugagga Boulevard oyo omukyala tuleke abe Masaka twabamanyira nnyo mu Museenene ne omugagga Lwasa awo bwe twabamanyira enzo gyali kuba naye weewaffe tukireke ebyabayimbi tubiveeko tugatta mu bayimbi anti mugagga tugatta mu bayimbi betubadde tumenyaako naye nga tutandikirewo ojjukira lwigundi gye wakola twagikolera wano nno interview ogijjukira walabye ku comment abaana bakuwadde bagamba byonna byewayogedde byonna byabadde bifu butwa bwe wampadde era nagamba leero nkomawo ndabe butwa wali ompa bwaki musajja ofa kinene anti bagee batya byonna byewayogedde byabadde bya bulimba Mulwana nga tannafa yavayo n'akiriyalinga n'agamba Besigye amubeereddewo nnyo kakati ekyennaku ekiriwo abalabi bambi mbawa ekitiibwa naye waliwo omusajja omu yali ayina embalaasi kati embalaasi ewaavu ne baluma nnyo ewaka nga ne mutamani we nga ayagala genda gitunda sorry emanye n'endogoyi si neeweeka akati ne bateesa batwala endogoyi bagitunde bafunemu akasente kati jjukire endogoyi eyo eweeka naye bajja batambula nga naye eri mu kutambula kati batuuka mu kkubo basanga ekibinja ky'abantu nga batambula ne bagamba n'abasajja bano babi nnyo ensolo egi bali mu kutambula ate ensolo esobola okubaweeka singa ebaweeka ne bagenda ne batuuka nga obudde bukyali ne bamaliza emirimu gyabwe ne bajja ekkatakaaba baba bakatambulako ndowooza ebbanga nga siri ne basanga ekibinja ekirala ne bagamba abantu abalina omutima omubi bano beepakidde ku nsolo emu bombi babiri bakugimenya taata n'agamba owaayi kati gwe mwana wange sigalako taata yinaga akantambuza ebigere ne basanga abantu omwana alina ettima taata we atambuza bigere yaali ku nsolo waggulu kakyengezawo kulaga nti abantu kyebaagala kizibu kyakutegeera ate nze sinza kugala byebaagala kuwulira wabula nze njogera manyi adda Mulwana muntu amwogerako kyamanyi kati nze nadde njogera ku byemmanyi kubanga waliwo n'ag'omunkuba gagamba nti Dr. Besigye yagula oluyimba olwe $4,000,000 abala bagamba 4 bagamba 2 kakati mbiwulira nga biyitiŋŋana naye sinza kubiwaako obujulizi nakugambye kati lwakuba ekizibu twatuludde ki kye nalimbye nagamba nti omuntu agamba nti nnimba kulonki naliwo ekimanyi ebifaananyi bamawulire mu biina genda obireete gwe bibalage bagambe nti alimba ne Dr. Besigye series yatuwa nazoogedde era okole ne bu video bagambe nti alimba kakati waliwo omuntu aba ayagala okwogera tumuwulire nti yayogedde ojja kwekanga agamba ebyo nti nawadde nnimba nga tamanyi Mulwana wabula nga omuwagizi wa Dr. Kizza Besigye omanye omuwagizi w'omuntu olaba alien skin wabeereddaawo nga wamaanyi nnyo kale alien skin nga wali wamaanyi nnyo nga omwogerako abantu bakutta naye nga wobuuza abantu alien skin abeera buli agamba abeera eyo kati olwokuba nti muwagizi we abatayaga mundu omu amwogerako ki kakati waliwo abeefudde nze nkugambye twakolako interview eri mu mboozi mukati ng'era njogera ku Besigye omukazi nankubira essimu nanga tuddamu kugakutikiza Besigye lwaki toyogerako Erias Lukwago naye wali yamuyamba ng'ali bweru yalina Canada kati oli yali muwagizi kati omuntu agamba nti nnimba twali tusaba yatuleetera amazima kubanga nange nsobola okulimba ng'omuntu kubanga okulimba tebakuwera saate ono amanya amazo singa agatuleetera era mu comment section nasobola n'agamba nti oyo alimba Besigye teyawa Mulwana $1,000,000 yamuwa $5,000,000 nate oneka video nga muwe 5 kati nange nja kuleeta nga mpesa ensawo nga batuwe $1,000,000 tujja kufundikira nga ffenna kuliko alimba atya naye nga buli muntu
waddembe okulowooza nga bw'ayagala era buli muntu waddembe okozesa data we nga wamwagala era olwaddembe ogenda mu comment section n'ovuma eryo ddembe lyo echansi eriwo nti gwovuma ye takulaba kati ate gwondaba era kijja kuluma nnyo nga sikuzzeemu ate nze nja kusanyuka nnyo ng'onvumye era nti lwakuvuma wano wansi wabawo abagoberera abalala agiwadde omuliro kati ate nze bemba njagala era mu abo bajja kuva baga oyo alimba omusajja ovumye wabwere tomanyi so kati business wetu weeba naye nga abalaba media abakakasa nti bitwogera bituufu mbebaza naabo abatakasa nti bitwogera si bituufu baddemba ate okunoonya omukutu omulala oguleko ebyogera ebituufu kubanga abantu bangi bagenda kwogera ku Mulwana naye buli muntu agenda kwogera kyamanyi kyalowooza kyeyawulira kyeyalaba awo tugenda okubeera awo nyini waliwo nga tuli ku National Theatre ekiro abamwe mwali eno waliwo akavuvu nga nakatuuka essaawa ne kabeerawo wakati wa Abitex n'ebigambo byayogera ne Hajji Aruna Mubiru gwenga gwe lyatambula ne Mulwana ebigambo byawulira ebya Abitex yayogera ki kwanza kunazo mfita sagendayo Abitex mu kwogera kwera waliwo ne kilipo akatambula ng'agamba mbu ku restaurant mbu omukulu we yajja eki bwe yaliira obutwa mbu era waliwo kilipo akatambula nga Aji alinga agenda omugira nti Mulwana obutwa yabulira wano kakati okujjako president wange Abitex mwanye ekitiibwa kabaka w'entondo mu nsi yonna president wo omwanye ekitiibwa katugenda muyita Abitex kabaka w'entondo ngenda bwetumala okukola program kaloze ngenda musindikira video Mulwana nga yogera we yaliira obutwa tiyayogera wano yagamba yali waggulu makindi awo bagula pizza n'ekifo yagaana okukyogera olwa security purpose ndowooza naye tiyagamba wano Abitex yawulya kifo ndowooza ekyo nkize bulungi ekira kyali kikiyayogera ekintu ekyo kimala okuvayo mu Abitex abantu ne balowooza mbu nno obutwa yabujja waani wa Aji kati ne batandika okukozesa that chance okuvumirira Aji kwekyo ekyaliwo anti nkugambye nti obutwa Mulwana yagamba babumwera mu pizza wantu bakolawo pizza era yagamba omuwagizi we yamuyita n'amutwala aguluna meetinga n'amugulira pizza n'agirya si wano kaakali kyekiddeyo ku kiri kyegee nti abantu baagala nnyo agiwadde omuliro olw'okuba nti Abitex ayogedde kati afuna bankooyooyo akuwerekera wasanga akubanja kaakati bano balippira omanyi nyinza okukozesa olulimi olubi naye abantu abasinga waliwo enamba ezisinga ezira social media eno nga z'amagezi era nga balina byebaagalamu kati kuliko n'aboonoonyi nga bavuma buvumi bo nga bo omulimu gwabwe kuvuma nga nakyo enoonamunyonyola tatategeera nga bo bavumi basirusiru bali awo kyokka ate olw'okuba nti Uganda tuyina eddembe batuggyako mirembe obaleka Uganda tuyina eddembe batuggyako mirembe kati obaleka abasirusiru nabo ne babeerawo kitegedde bulungi omanyi oyawula wakati w'eddembe n'emirembe obyawula bulungi kakati kyekyo bagobera Abitex byayogera ngandika okuvumagana abasirusiru ababeera abagenda ne basanga wifi oba wonna weeri nga ne walukaga yagigulya abatuuze wali eri emaya ne batuula awo n'avuma omuntu from nowhere naye ng'omubuuza kyamuvuma takiinaako nsonga naye ng'ayagala bamutegeere nti yavumbibwa yayogedde naye nga ye omuntu manyi mu Uganda wakyasinza okubeerawo omuntu annyonnyola ekintu abantu ng'alaga nti akimanyi naye nga kyanyonnyola takimanyi kitegedde bulungi Mulwana nga ye obutwa teyabufunira wano ekyo yakyogera kati abavuma Aji tebalina byakukola azaze beefuula ebbizi simu zino zaatuyamba kubeerako bayibuli kubeerako Kurani osobola olinga n'obeera ng'osoma Kurani oba bayibuli okusinza ku nzikizayo yonna n'obeera okusinga okuvuma omuntu naye nga ky'omuviirako tokiinaako mutwe n'amagulu
Isa Semakula mu kwogera kwe ng'ali ku National Theatre yavaayo n'asaba akusingira ddala buli muntu aba akutte akazindaalo nze bejja okuyita bannabitone okulekerawo okwevvoola oba okwogera ekigambo abantu ne bakuba engalo n'agamba ye akirowooza namu bakufa kwe waleke kubeerawo muzindaalo temukkiriza tebantu bakkirizibwa kwogera kwa buli akwata akazindaalo ku mufu ajja kuva. Adamu Mulwana yalina abantu basatu yali tayagala bajje kulumba erwe ng'afudde. Munnange Aluno omusajja w'amaanyi yabaleka n'okwogera baayogera. Oge bali bameka? Ng'abenga agaani bannange ekintu ekyo singa newenfumasa akijje ku mulambo gwange. Ko twabeeranga ono n'akyogera n'agamba bannange saagala muzeeyo oyo sageza najja ku mulambo gwange. Naye bajja. Era aje eresologa nti muzeeyi Masembe Adamu yalinga takwagala. Kubanga kale omuntu ayogera ekintu ng'agenda akiddaddamu aba akitegeeza. Haji yabalika kubanga kuli kubakungubaga oba oli ebimu Mulwana yabyogezanga busungu okusinzawo gye baava. Era mu komenti ojja kusangamu agamba nti oli alimba naye nga takimanyi olw'okuba nti ye ayagala kutambula naffe okulaga nti atugoberera naye nga ye ateeka ekyo tali kituufu. Kaakati nze ensonga ya papa ngiwagira. Twali mu kuziika Baby Deo saagenda nze twali ku National Theatre awo abayimbi baayogera omugambo munnange mu kuziika tebaalabika. Nze wadda mu Mulwana nalabye ndowooza wa Mama Junior Kasani kusaasira yekka gwe nalabye gwe lwamu oluyinza okumbulira abalala nze nalabyeyo kusaasira yekka fiina masannyalaze ndowooza n'ajaluuna ono yali manager wa Kalifa. Kati olina abayimbi abalala walabyeyo? Abayimbi bo tebabaddewo bangi. Niyo omanyi nti abayimbi ku National Theatre baaliwo bangi. Kakati ebintu by'abayimbi biri matankane nga mpale za Museveni. Era nze neewuunya oba bakimanyi nti tubagenda kubeerayo kamera zigenda abayimbi betalina nnyo abantu awali kamera naye mu kuziika oba tebaba na mafuta oba kiki naye tebaalabika. Kati awo be bayimbi naye Abedex nyabula kiki yagamba mbu Adamu Mulwana yafudde akukulumira ajaluuna ku restaurant ye yatandikawo. Ku restaurant ya Adamu Mulwana? Oba ku nakiwulira kituufu. Adamu Mulwana yatandikawo restaurant eno. Teri ekyande yatandikawo restaurant eno kalumu kaali kamu. Era tukatandikawo nga twagala kusiikirawo mpuuta n'ennyama y'embuzi eya supu. Adamu Mulwana kikatandisaawo yali amaze okwawukana n'ajaluuna ng'avudde mu kuliimu. Kati ndoza n'abasinga tebaali bakimanyi. Kaakati Mulwana n'abeera nga ali desperate n'anoonya ekintu ekyokukola ekyokuzzaako ng'amaze okukyankana ne munywanyi we nga banyiigamu ng'omanya era abantu anika awantu wano. Mulwana n'asasula awantu wano okumala ebbanga lya mwaka mulamba ng'anoonya ssente ezikola ebintu tezirabika. Kakati ebbanga erigenda lyetula n'asasula emyezi 4 gyali 6 kuba ekifo ekyo kyamala emyaka 2 nga tekikola. Wabula neerabidde mu twali tugenza okuziika kisijjukiro oba yali ani naye nga era yali mu gundi y'abayimbi awo Aji kubanga ali ngenze ne Aji alengera Mulwana amujja amusika amugamba Adamu nedda ekyokola tekiriiyo tusobola kubanga tetwebuuza ebbanga lino lyonna nakukola ki. Kati Adamu amugamba Aji nakunyiigira nze nakutta biki kati babeera mu sikanda awo kulumbe. Haruna amugamba gwe oli muganda wange obuzibu ki. Kati badde abayi ne boogera ebyabwe awo ndoza namubula ekyali kyamunyiiza. Twava kulumbe ne tukomawo e Kampala. Bwe tukomawo e Kampala nga kituufu Adamu sente zimubuze. N'abaako abantu beyaga abalinganga basatu besijja kumenya mannya wano bajje batandika bamwegatte. Omu n'amugamba sisobola kwegattako kubanga wali restaurant etudidde paka lasti ya mukwano gwange nja kuba muvuganya. Ate ekira nnyinawo omukazi
owokubiri yagaana n'okugamba nti bamuyamba naye ng'ensonga yo yasooka yali kiriya kati Mulwana n'abeera awo ng'ebbanga litambula ssente zigweddeyo n'atuukirira Haji nga mukwano kuba bali bamaze okuddiŋŋana n'amugamba nakola wali napangisa wali njatusewo restaurant ng'olwo ne liruumu emu Haji n'amugamba sisobola kukola restaurant mu ruumu emu kusiza ku linnya ly'ennyina ne baawukanira awo kati Mulwana najja nangamba mbadde ne Haji ne munyonyola ku byagundi yaffe naye takibayinzi agambye awantu wafunda kuba itondoza yalinganga wiiki Haji n'akubira Mulwana simu n'amugamba tugenda kukola Haji n'ateekayo ssente n'amugamba nitusooke tulekebwawo kati ne batandika okugenda nga bafuna ruumu emu nge bagattako bafuna emu emu bagattako kati kisaa ne kituuka ne baggulawo ne batandika okukola Haji n'ayita Mulwana n'amugamba soda amazzi bibyo soda n'amazzi Haruna n'atwala caayi chapati amandaazi biki ebyo kati ng'emmere isasula restaurant n'abakozi naye nga Mulwana afuna emitwalo emeka apart from soda ng'ovudde ku soda yazifunanga era Mulwana soda oyo abadde nga atundibwa ne bajja nga batambula nga tiwali sikando yonna era Mulwana oyo abadde ategeka ebivunduzo badde omulaba nga Haruna yamuwa ssente ne bajja nga batambula restaurant netambula bulungi nnyo Mulwana obulwadde bwe bamukwatira no wakati kati awo Haji yafuna ssente ndowooza wano n'agulawo n'abafuuka ne wabanga wa Haji Haruna kitooke kati ndowooza ng'ekibagatta bizinensi naye nga nwafuuka waani wa Haji Haruna Mulwana n'alwala Mulwana olunaku lwe yasooka okulwala paka olunaku lwasiza omukaka ogw'enkomerero Haruna abadde amulaawo le lunaku era ng'asasula buli kimu ekyetaagisa ku Mulwana kakati nze nawulidde abantu ab'enjawulo agamba Haruna oyo mubi simanyi yati yawa mwana migabo gye Haruna oyo mubi omwana tamujjanjabye naye nga bambi ng'abo gatera kibamanyi ate nga toyinza kubamanya kubanga buli muntu wadde okukwata essimu ye ne gaga weekend we n'ayulika ero liba ddembe ly'okukwata datawo nojja n'otwasamira nga nebyotwasamirako tobimanyi naye nga oteeka nakufanika Haji Haruna oli agambye eki Haruna n'ofuna likes ne bakulaba naye nga gwe okubuzabuza ggwanga sigambye nti bonna naye abatono ab'olubato abakikola aboona amannya g'abantu kibabi nze kalo nzikiriza nti Haji Haruna ayinza okuba nga tali perfect ng'abantu abalala era ng'omuntu omulala yenna bamu n'ensobiizi naye Haji Haruna kalo njagala okukutegeeza ebigambo bino omuntu yenna anaavaayo n'agamba nti Haruna talabidde Mulwana aba musiru mu nnamba 10 aba musiru asemberayo ddala kubanga nze mbedde Adamu okuva ku yasooka okulwala manyi abasawo be tutabaddemu manyi basheeka abazze wano manyi Haruna buli kikyakoze era Haruna noza singa yalina obusobozi ng'asobola okutwala Mulwana ono ebweru singa kuba nakyo yakigezaako ng'ali n'omubaka Nsireko nga sipiika tusindikidde miliyoni 10 sipiika n'agamba baprosesinga empapula Mulwana agende ebweru naye munenga omanyi abantu abakulu twabanoonyezaako ne tubulwa naawe Haruna n'agezaako ne tulemesebwa Haruna nze kalo emyaka ndowooza gino 2 omwaka oguwedde ne guno ndabyemu abantu abalina ebyamagero ate no nga si bagagga omusajja lule paka lasito oyo omulaba ekisooka kyabina kalo abantu ababeera n'abantu abalinamu ssente balekerawo okuteekawo empalana wakati w'abagagga n'abagagga nga bo tebalina mutawaana lule n'addamu Mulwana baali teboogera nga balina ensonga zaabwe naye ng'ensonga zaabwe ebigabo biva mu ffe abaleebeesi b'abakulu bano ababiri aleebeeta Mulwana n'aleebeeta mukulule kati nga gwe gy'oli omugambo ono ogujja n'ogupokera Mulwana wena gy'oli omugambo n'agutwalira mwami lule kati ng'omuntu yenna anyiiga era ndowooza lule adde amaze ebbanga lya myaka nga 3 tayogera na Mulwana naye lule Mulwana we yafudde
y'omu ku baabadde bakubiriza meeting era y'omu ku baasusukulidde ddala ssente takikola nti yadde akikola kweraga wabula yalumiddwa kubanga ono mudongo munne Lule we yali ku mbaga ye Ajaluna yayimba era nasanyusa nnyo abo nendaba Lule nga talina mutawaana musanyufu ono DJ Shani yali akola gundi yawo mixtape ye Ajaluna yagenda wa BBS nagenda una agikubanza aginze na mutwala nemugamba numu ajula abantu bibuga n'omusajja talina mutawaana netugenda nayimba olwamala okuyimba ne boogera essaawa ngezi kwegamba ng'olaba nti Lule talina mutawaana ku Aruna nawe ate Aruna no kyalina tasiba busungu anti tofunanga chance abantu ne bakunyigira wammanga mukulu Semakula Abetex David Lutalo Walukagga atofunanga chance abo ne bakunyigira mukulu Semakula Papa Misaki Abetex owenkofiira president Meya Walukagga ne mwami David Lutalo ate ye Lutalo wanyiga kwegamba toba yo anti bamugambye nti muzeeyi kalo wa bibi wa Spark omanyi ti yagaye tumanyi kuyimba ekyo kyokka ne wobo ofota ddamu kwoga yeta tawana kubuuza oba kiki era Lutalo ye weakness yalina yokka kati bapo nga yakunyigiddira oba kati agenza akula era ebintu ebisinga birabanga awo naye Lutalo ye ko papa so kumuga agunde yogera bwati bwata tina akuyita kati kuba kati agenza akula takyagaana ntaleera era uli abantu abaloko action ndoza papa yakyasinzo gatta abantu wano era nawe muchankana nawe bamawulire na muyimbi abayita papa nabitegeerako oba oli awo kakati abantu bano betubeera close n'abagagga olekera okwawula yawula nga ine entondo oyo si wa leero gwomwogera nkekyo namugamba ajagamba gwekaana gwe sikwagala wanjogerera wano ninga kyoga tekiri kati boss kibasinga kutono ntiboga ne Lutalo yeta kunyega olanga lwakota kubuuza akulengera ngo janga yambusenda birwamu ne Abetex yagamba kakati Lulo oyo lwaki ndese example ye yajjanja ivinira gwe emyaka egi no naku Ivalo yafa Lulo yasindika emigaati wali piece ebi kulumbe n'obusobo bwa sukali bubiri abantu bagere banyolu navuga moto ko musajja n'agenda na ebujuko paka Eva yamala kugenda mutaka kakati abantu abasinga kalo agana ate mu muntu ku muntu ekigambo nenga akimutemako mbutamanya akimutemako lokuba yagala bamuwe emmere y'obwerere olwokuba yagala olaberenga amumanyi nenga abantu bali mu kwawula si batuufu kubanga Adam Lule abadde mulwadde nga Lule bamine ekimuluma ninga agamba mutandike ntya twagenze kumutandika yani mukuziika yabaddeyo kakati Ajaluna ajjanjabe Adamu emyaka 3 nani stop nga tagenda mawuli yadde okusaba obuyambi kigenti abasajja no bombiri ono machi twina ekyenjawulo ti Aluna oyo Ajaluna oyo ayine saaza avaako kuba ya ayino obusugu dakika 2 omukono gwe ayino omukono guwera mangu dakika 2 aba yakubye ddoluyi kyokka ate wakuba kunya nya kitundu wabo nga talina mutawaana akunyeze dakika 2 dakika zigenda owera nyanga yabibuddeko ddalogana ntumanyi katu Aluna tasiba busungu muyomba dakika 2 ogenda okulaba nga asenga akuyise ajjanjabye Mulwana firije yasoda tuka kisana negwamu sodo lokuba seriza linga zigenda nnyo mbulwadde Aluna nafuna amata ati ko firiji ya mataawo royo milk royo milk nenga sente zivakiza wadde nga amagoba nga yazigatte eno wa Adam awo nyini yanga tushali wano ku National Theatre wawulidde statement za Bajozi yabadde akozesa okutema Bajjo nga agamba mulimu abayimbi beyatandika nabo ng'atambuza music wabo alina n'amannya agamu ge yamenye naye tebalabiseeko tebalabikako ekiro ekyo akati Bajjo oyo omulaba y'omunno ku bantu b'ensinga okwagala nze ekimu ku byamunjagaza baali bagabasereza abapromota obuzijjukira nze saafuna nenkubira Bajjo oyo nemugati bampadde sente nangamba olimba oli mukwasamirira awo nemugati bampadde sente nangagenda kwe muteni yange ojjeko sente nengenda kwe muteni nzija ku sente nga nnyingi nno nalinde Bukenya yali ayeyambula nga nnyingi
naye bajjo obulungi bwe buli bulungi mu kuyamba abantu bali mu mbeera mbi bwe bulungi bwe buli naye mubi ng'afunye akazindaalo kyasanga kyayogera hakati nze bajjo aba akutta akazawo siwuliriza bigambo bye anti talina kyamagezi kyasobola kwogera wabula mwagala nnyo nga mulabako okuba talina mutawana ddala ng'alinamu ssente naye bituuka nti tufuneyo omuntu agenda okutwogerera bajjo wawanika omukono osobola okumukuba oluyisi nga mba nyina obusobozi kuba nasobola kuva mu kintu ky'amagezi naye wabaamu ne ssente nti wagamba nti twagala kuwa bantu ssente bagenda kuyamba bantu bajjo mugamba situka nti bajjo ngenda kulaga nti tayogera kigambo ky'amagezi ojigira sikando ey'omukazi gwe yalayirejje naye omanyi nti bajjo yayimira ku tv n'atandika era nze newunya ku tv era nze bendowooza nti tebategeera nadda mu kulangira omukazi gwe yazaalamu omwana n'agamba nti oyo malaaya biki kati ebintu nga byosobola okubyogera kati bajjo ye nze mutwala ng'omulalu mutwala ng'omulalu singa aba agenze ku sekita ya tv okwogera mulalu ye kyasanga kyayogera nze lumu nali ewaka nga ndi ku tiktok awo ndi mu ddiiro ne mutwala ng'olwali lwa sande jukira abaana bange bakulu first born wange ali myaka 18 Derek addako awo wa myaka 6 namulala addako awo kati tuli ku simu ndi mu ddiiro bwe nti bajjo n'akiggundawo kati ngenda kukyusa amaaso ng'abaana bantunuulidde kyokka ekyanneewuunyisa yakyogera alina ku leediyo n'aleeta omuzinga bwaguuga kanaddusa nyambuse esimu kumbe netiwaaka yekyanza akasimu teyambuka eri awo nembuyaana kati ngenda okulaba mutano wange yafulumya agenze omulala ayingidde ekisenge neŋŋamba katonda wange kwegamba gwe yaswala anti wamala okugyogera yabula ku mutano wange omukulu kanona ntunuulidde bw'ati kandi beebuzabuza oli Derek nadda ku ssimu ye naye neyeefuna maaso kati agenda okulanwana n'essimu kano kambuke naga akanviira eddadi n'afuluma kaakati bajjo omuwuliza taddemu earphones asiwuliza bintu bye atakyawuliriza sibiwuliriza era baŋŋambege nti bajjo yayogedde bw'ati nti ekyo nadde nkisuubira kaakati buli muntu omanyi kale oba onaakolagana n'omuntu oteekeddwa okumanya entegeera ye kati entegeera ya bajjo nze mwagala nnyo ng'alina ssente ayamba bantu era nze bajjo nga lumbe lubadde luweewaffe sinza kumugiriza kukwata kazindaalo tulane ku mukolo gwange nga ngenda wa mukyala wange yakumuyita naye sijja kubaganya akwate kazindaalo era nja kukola puroguramu aboogezi nja kugamba dokita kwefu nti ono noono be boogera kubanga tasobola kukwata kazindaalo yogera kigambo nga kira kyekigatta ku ggwanga kuba ekisooka kyabeera bajjo singa abadde musiraamu tagibwako adiisi anti kasobola ng'okubanga okubaganya ebigambo byo bajjo yomu kwasooka vaayo n'alaga abantu nti Bobi Wine oyo akulagana ne Museveni era Bobi Wine oyo mubi nnyo bigambo bye kati ffe abagoberezi ba bajjo tuga Bobi Wine ono ali bw'atyo mu kaseera mpawo kaaganaga Bobi Wine oyo mutuufu era kugamba ali mabega wa Bobi Wine bajjeko nakyemalira kati omuntu bw'atyo taa mutuufu wagoberera leero bukyayogera kirala kakati nzira bajjo mulengera nga mbanyina okumuswa amazi nga ayambukawo ne mukuba omukono ne mugamba sirina njokya wamala okumpa ssente naye sinza kumukkiriza kukwata kati yakwata kazola bange mbu yavuma minisita Kasolo kyovula kyekiri kye nagambye nti mu Uganda Pulezidenti Museveni kati kusaasira ovuma waaki alina musango ki ate kalonzo okugaana okuwagira nuupu si musango omuntu okuwagira NRM si musango nze ndi wa NRM ndi wano ani wa nuupu
namba emu Duncan ne Duncan nze gavumenti eno obanga togiwagira ng'oli mu myaka gyange obanga oli mu mbeera yange oba musiru dindako segendako kale nkuwulirizaamu eddakiika 2 kalo gavumenti weba ng'esobola okugenda ewa Kisekka nekuba abasuubuzi tiyagaasi basobola tiyagaasi ne basobola sipeeya waabwe ng'era balina eddoboozi eddene kati nze lunkuse lwaki mba sigiwagira n'ekikola n'okyewaniramu nze bankube nze nyina abaana bange ab'okulabirira kati nze andi nkugambye gavumenti erina obusobozi okukola kyonna kyeyagala nze lwaki lwati eno gavumenti mukuba kibuga ekwata kisooka ne mbagamba ogiwagira because of bikolwa bya butiitiizi byotya oba onfunye wantegedde dda wantegedde dda naye ku mutima kyoga ukiri gavumenti yafiira ku gavumenti yaani gye tulimu wali olidde okunoonyereza kwonna nti abakuvaakutuli twamufunye kati nze atalina yadde eddoboozi kati ogiwagira just because otya asigitya njagala bwagazi naye ku mutima kwendi kullo kullo kwendi anti gwe kalo gwe ngoyagala kakasani gavumenti y'amaanyi bukye nga bakwetaaga era kyovula nze Bobi Wine yaŋŋamba tukire ku makya tulonde nkuko nagikwata mumwa neŋŋamba si ono omukulembeze beicwi nze omuntu gwe nalonda nga saagala yali omu yekka Ssewanyana olwokuba nagenda nyina kumva ka Bobi Wine mu mutwe bwe yafulumya akayimba ako woosanga ambuleera kanze lwasanga ambuleera nagiranga bugizi nti kyokuwagira gavumenti naye gwe ambuleera gyokola anti ono yansaba akalulu Bobi Wine kati lindako kati awo ne wetutongerako kirala wamala yansaba akalulu yagamba mukeere mulonde nze Museveni tiyakansaba naye nawuliriza nnyo omulango wa Bobi Wine n'agamba mpa akalulu ko ebisigadde obindekere obulamu lokkamuwa ne nzireka ku firimu anengenda ekyotera kati yawo nze yenze wano yakuba obuyimba nze nagenda kandi mu mutwe woosanga ambuleera otiikinga so kakati tosoma nali nnyo nze nalabanga ambuleera naye we mulikera ku makya ne mukyusa ambuleera muli bamutusi so kakati mwami Bajjo kuba gwe tubaddeko ebigambo bibulamu era nze mwagala era Bajjo ne bukya ku makya n'agenda mu parliament anti avoota yadde siringi 10 oyo n'omukwasa ekyuma ekikuba ssente ensi ekalira kati n'omulala akubeera simwagala bebekulu oyo naye mugabi nira kuba naye simwagala engalo ze ziweweera mu kugaba ssente akwala kisooka naye waliwo omusajja w'egundi eri oyo tumubuuke kuba anyiiga nnyo tagaba ssente kale wantama so kati ebigambo bya Bajjo saagala mumunyiigire omuntu anyiigira Bajjo yadde avuma yasenga kulannama kati nze era bulijjo bimanyi senga kulannama oyo naye timukazi aweebwa ekitiibwa buli omu yavumye anti kigambye nti bulijjo manyi nti senga kulannama manyi mbadde ndudde okumulaba simusinkanako face by face mulaba ku TV naye bulijjo manyi nti mukazi aweebwa ekitiibwa naye nalaba ekitiibwa kyembadde mwana kimuggyeko emaze okukyesaabulula nze Bajjo tasobola kunvuma n'ennyiiga ate nga nvumira ki nga tuvuddeawo ku National Theatre tugende no gye baaziise bakulembeze bonna bayogedde nempulira ne Erias Lukwago ng'agamba alina ekintu kyeyavumiridde ennyo ekyokwekubya ebifaananyi n'abantu nga balwadde nnyo ne muteeka ku mitimbagano mwami Erias Lukwago oyo nno twamunoonyako mu bulwadde ne mwami Mulwana oyo era kati kaninda abawagizi ba mwami Lukwago mu section okunvuma munnange naabula yatuuka ekiseera n'abulokinga Mulwana yatuuka ekiseera nga Mulwana amubulokinze oba yakyusa ssimu ayinza okuba kankitereeza like yakyusa essimu amanyi kati bw'obeega ku mutungo oyo w'amateeka weegendereza awandiika ebbaluwa awo ng'ekunona n'akubuuza wanabanga mu bulokinga nga kituufu tiwamulaba katabi kanoza yakyusa essimu manyi ng'okyusa essimu kati gurupu z'obaamu zonna okola left
wojja mu layini muli n'oteeka mu ssimu endala okitegedde oba ng'oguze essimu mpya mu gurupu z'obaddemu okola lefuti ojja ekyegendereze toziddamu kugira nga bakuzizzaamu buzza oba okyusizza essimu bwe kiri oba okyusizza essimu kati ndowooza mwami Lukwago yakyusa essimu ennamba eyo n'enyiga lefuti. Kati ate kati ono ali mukunzanyira ku mutwe. Byekabye ebituufu. Byongamba bituufu kale leka nkubulire byongamba bituufu. Nedda anti kiri bwe kiti bw'okyusa essimu. Kati kukigeza wengula layini endala kale wemba n'essimu eri. Eri ya WhatsApp. Nemba nga layini eri njikutte njitadde mu ssimu endala. Endala era ng'otolowooza WhatsApp buto. Ya ekyo kitegeereka naye ennamba omanyi lwaki tevaamu emba njirina. Anti mba nataddemu email yennyini. Anti wuliriza kati ennamba ya Mulwana aleko ekitibwa Lukwago yagisevinga kitegedde bulungi kanesigalamu eri gundi endala okitegedde kandoza bwe yakubanga ng'agamba oboona ani kajjukira abeera bize lawyer pikinga gani naye kansumbwa nnyo kansooke munje munyige muteeke wano okitegedde naye nga yizo bati akikola nga akigenderedde bwe kitu ekyali naye nkyemmanyi nti mwami Lukwago Mulwana amumanyi bulungi era ayinza okubanga n'ennamba ye era agimanyi bulungi naye ekkalo nga wegaye nti ebiseera ebisinga abantu tebatwagala balina bye batwagalako kitegedde bulungi Mulwana baali bamwagalako luyimba lwe kaakati we lwaggwa olwamala okutuusa gye baali balaga baali batera kibamwetaaza kubanga bali bamaze okutereera entende zinabyewo ekitibwa Lukwago ng'ayogera Ssaalongo naye nga 70% ali ku bulimba bwereere nolwokuba nti mu nsoma tutambulira nga toyinza kumuwakanya ate ye w'amaanyi naye era nga n'okulimba si kibi kubanga position gyalimu ekola mu kulimba lawyer omanyi kitegeeza mu Luganda lawyer omanyi kitegeeza kitegeeza omuntu omukulumpanya omukulumpanya kubanga lawyer omugamba muzeeyi nze namukubye oluyi kubagamba mbulira yavairira mukole n'agamba okusinziira obujulizi bwa kalo oyo muzeeyi n'akuba ku kalo oluyi naye nga wakimugenda takoze eki kivula abalawyer abo tebeetagana kuba bujulizi mu kkooti ate bakyasinza okuyimiriramu position gyalimu yennyini nnyini ekwatagana na kulimba emirundi egi munnabyabufuzi kikwatagana na kulimba lawyer omutendeke bikulagana na kulimba tebabawo mazima meereere kaakati era wali kivola we yadazze ku lumbe wonna buli munnabyabufuzi yenna abaatuzannyira ku bwongo si Lukwago yekka wala bannabyabufuzi kye baasooka okukola kwe kumanya nti wajja mu katale k'ewandegeya abantu aliwo baagala kinti katale gavumenti eno gye mulaba mbi nnyo egaanye okuzimba akatale kano kumbe yategeddemu ekigendo bw'anaafuna sympathy naye nga omulimu gwabwe omukulu gubeera gwa kutubuzaabuza kubanga owaayiro oli n'oyitawo ate kyava waggulu mu kinaana Pulezidenti Museveni yali asula Kolonga Prime Minister wemba seerabidde n'ava e Kolonga lwali amugobye n'ayingira ensiko ensi ne zimuluma emyaka 6 n'emisota n'alekawo amaka ge Kololo n'ayingira ensiko ng'era tali mu mbeera mbi ng'alaba gavumenti eriko simmativu nayo naye gwe omuntu asula ekkololo ng'olina Prime Minister wali Prime Minister bajja tubuulira awo n'ayingira ensiko kitegeeza ebyobufuzi okulimba kwatandika ddala waggulu paka yajjako gavumenti gye yali agaa nti sali mumativu nayo n'akuliyetinga weeyiye nze 2016 nali nkolera ku paaki empya awo nga tuli batembeeyi twagendako mu State House abatembeeyi nga tuli bayiterevu tugamba omukulembeze w'eggwanga batugoba ku kkubo n'agamba tewali n'obusobozi obagoba ku luguudo mugende mukole waliwo abalayo emyezi ndowooza ng'egi akalulu katandike nali sinafuka kulonda nze abantu ne balonda Pulezidenti Museveni kyese 2016 ndowooza awo ebityo kyesijja kwerabya Sozi Kaddu Mukasa ali ku CBS ng'asoma mawulire nali nkuta akaledio kange bwati bali bakayita makula Sozi Kaddu Mukasa n'agamba abatembe ali balemedde ku makubo nga beekwasa Pulezidenti Museveni
uno mu ddoboozi lye sifenaga kyoga wali yanta kulya ku nguuto nga bali okubabungeeta bungeza abunze sibamanyi maama nyabo omuggo gwakaaba bamenye ebintu by'abantu zanyina bamenga abambadda mu kyalo abala bagwe eddalu ku paaka empyawo fenna ne tuvaako kati bannabyabufuzi bo namba yesinga teboogera mazima wabula boogera kiki ekibaluma mmwe bo kye boogera ti ekyalo kino kyekisinga okukikaluubiriza kati olabe Makindye wano waliwo omubaka omu luguudo yali ali awo Lubaga kakati ng'alina kalo ow'amawulire we agenda okulira ku division bagenda kuleeta guleda zikolokota oluguudo ku Lwokutaano kati ku Lwokubiri agenda kutula mu luguudo singa temukola kola luguudo luno ngenda kukunga abantu bekalakase era oluguudo lubi kumbe oluguudo bajja kulwakubeka ku Friday pakita ne zijja ne bagamba abantu ate ono tumuta gweteekeddwa okuwaaka lulu yabagala kati ebisanja ebi omubaka omulala yagenda mu palamenti ng'alinnye ku mmeeza nawalampa emmeeza yakakopa ku bebe kkuulu ali mu paliamenti bo bakola ebintuntu ebibaleeta ng'ofuna wamujjukira mugamba ono yalinnya ku mmeeza nti yenga atulwanirira kumbe alwanirira bantu be kati fana Makindye tulina atutwala hataani ayi olwo yalayira luyavaako tetulina kabeere meeya kati kabeere kansa tetulina abona tetubamanyi ffe tetwala ffekka era Makindye yeggwanga eryetwala lyokka era naye ne mulya nnyama ku lumbe ng'ayogeza amaanyi ne ŋŋamba era alina statement gye yakoze n'agamba mutemumanyi buyinza obuyinza Mulwana oyo n'ekitooke bajjako wange nga baganye okola sonti yaabwe ne balaga bagende bakole obwe buyinza nande ngenda genda wali aji mwanuko ne ŋŋamba kamuleke kakati bannabyabufuzi kalo nja kikula nga tuvudde wano bannabyabufuzi tebaddanga awo ne bakumalamu kubanga nalabyewo ekitiibwa Erias Lukwago omusajja musiraamu yagenze mbu ku ntaana awo n'asimba omusimanyi omutuba gwakijjukizo nga tiweebuuze ekijjukizo ekyo kuba entaana yonna baagijjuza emiti zinadde mmanyi nti ejjagamba wekitiibwa nti okusinziira Adamu Mulwana ono ebbanga lye twawangala naye bampeeyo omwana omu kubanga obusobozi abuyina era nva wano bassebo ne bannyabo ng'omwana wa Mulwana ŋŋenda naye njagala mwana maama weerabirire njagala mwana tugende nti kubanga Ssaalongo Erias Lukwago ayina n'obusobozi obufunira omwana oyo basale naye nakyo oyinza obutakimunenya kubanga ayinza okuba nga alabirira bangi nga yajjula nga olaba Nsereko yagamba omwana bukyuliga yali alabirira agenda asome era amulina ng'olaba Mama Fino wakwata abantu n'agamba Mama Fino ekyovulanzi mwagala talimba naye akati bonna basika kukomerera Aruna aleta emigabo Aruna obuwandiike Aruna werera abaana ne weebuuza ye bano abagenda ku luyimba lwe bamuwadde ki kubanga emba seerabidde ne kulonki wekitwala twagayinza oba teyatuwa ssente wemba seerabidde nja kuddayo nze netegereza footage ayinza okuba nga yatuwa nga yatusuubiza wemba seerabidde naye tate ng'okusuubiza ekyo si kipya ffe twateekako ebikonde mu ambiyansi ne Masembe yali omugenyi omukulu Masembe ono yali kansala wano oli ayuza amasowaani yali omugenyi omukulu mukulu wa muzeeyi yatuwadde costa eyatutta abantu okuziika byafurikidde bazibbi Masembe yaŋŋambye yasindika ssente z'obuugi nze nabugula yaŋŋambye yasindika ssente za costa spe yasindika byaki aye ne muganda oli omulala boyiti yazise twamuleseewaawo costa yo yatuuse Masembe twagifunye naye era todda yoza masowaani go todda atadda kukola ki ye Mulwana alyanga agenda tufudde judisi babiri agenda kutweyambisa bweyambisa nga kondomu omala okukozesa nga okanyuga yali wano ffe twefuga Makindye wano ffe twefuga naye nga ayagala kakasa nti embizzi nva adde anti kati bannabyabufuzi be baasigalira kujja ku lumbe kugaba kosita
kugaba sente z'amazzi mwana yakola ani asinga e Kampala ani asinga yagikola yakuba kakati owekitiibwa Erias Lukwago nadde saagala nze ayogenda nakulumberwa Mulwana okujjako kalo waliwo abantu abayamba Mulwana nga tebavaayo mu kamera ng'olaba mwami Lule Erias Lukwago ono ayinza okuba nga yayamba mwami Mulwana naye ng'abeera mabega wa kamera tekitasoboka anti obayambira mu kamera gwe mbula nti yayamba gundi n'atayogera era oba oli aba ku TV nga aseseetuka omwana gundi sinze namulabiriranga n'ogamba ate ani amukubuuzizza kuba omulabiriranga nze nadde saagala ayogere naye nga tubuuza ggwe ngaani nze nga mukwano gw'omufu nati naye mukwano gwa mufu yali mukwano gwe naye nga tannakutuuka gy'agenda we yatuuka gy'agenda ne baawukana emikwano era Erias Lukwago emikwano gy'ayina kati si gye yayinanga luli emikwano gyakyuka kitegedde bulungi nze nalabye wekitiibwa Besigye ng'agamba batwale omulambo wa Katonga bagusabire wali era nze saalinnyeeyo ku kitiibwa kya FDC nze saatawanye kulinnyayo kubanga mwami Besigye okujjako nga ŋŋamba ng'ebagamba nti yawe $2,000,000 n'agula oluyimba naye kiba nga si kituufu mwami Besigye Mulwana afudde nga Aberex yagee nti Mulwana afudde akukulumira Aluuna Mulwana afudde akukumira mwami Besigye yasindikayoko omusawo awo najjawo yakolawo nga mwezi gumu nadde nina budde mwami Besigye agamba nti abadde nga amuyamba mpozi nga Mulwana badde bamusindikira ssente n'azigulamu zino poloti z'abadde alina aye nazo twazinoonyeza zaabuze poloti bintu bya Mulwana bannange kuba zinadde manyi poloti ezi entuufu yaŋŋamba 3 naye nga nze 2 zemmanyi zinalendawako n'agange emu eri awo Busaabala lake yagimuguza oba ye Busaabala wali mu music musobola omubuuza era lake ne kulumba yayogera naye kyenalabye mu bintu bya Mulwana omwagaladde anti ojja kulunaku lw'omwagala kyenalabye mu bintu bya Mulwana omanye omuntu waafa kalo waliwo banakigwanyiza baga kutwala ebintu kyenalabye waliwo abaagala abalina ploti nga bavanyi we ziri nga basirise nga bagaka ennakuwana kazisooke ziggweko tuzigabane musamu tebagabana ennakuwana kati balinze weziggwako bagabane ebintu ebyo naye mbalayirira tujja bafuukira kye baawalula kubanga Mulwana abaddewo nno ng'atoba era nga Mulwana jjanga alina emitwalo 2 nomugishalinga n'olyako nalyako natambula n'agenda naye mbadde mbasaabula amaye wali ekintu kya Mulwana bakirekera abaana bana ababiri kubanga Aluuna jjo badde mu meeting kyamukisa bulungi ajja Aluuna yakkiriza abaana bagenda kusigala bafuna shares zaabwe ezibadde za taata waabwe yali yafuuka na muganda we ekyo nekintu kiyakoze batini nnyo abakikola wano naye yakkiriza sente zivanga mu soda awo actually ndo zaagala kuleta mukazi wa Mulwana omu yabatunanga soda oyo tasasula lenti kakiri gyali okumalawo bizinensi ya soda n'atulabako dembe lyato si bibye by'abaana onamugana oli kati ono omuwala abadde ewaka bamuwadde emmotoka n'emitwalo 9 n'ebintu by'omu nnyumba motoka ne kadi ne bagimuwa omuwala egy'obukulu omuwala ni gundi mukyala we mukyala we abadde amaze n'emyaka oba giringa ena kuba yali yakamufuna awo omwaka nga gumu yatandika okulwalira lwakuba nti omuwala omufuna kye twamwagaddeko nti yadde muwala muto alabika bulungi naye ajjanjabe Mulwana paka Mulwana lwafudde nga tadduse era kyovula aji yasazeewo bamuwe kadi bagireese ne bagimukwasa ye emmotoka namukwasa n'emitwalo 9 n'ebintu by'omu nnyumba byonna babimulekera kati atandikirawo naye obulamu kubanga emmotoka ya Mulwana ogitunda evaamu ssente omwana asobola okutandikira asobola okugitunda n'afuna capital
natandika obulamu abaana Aruna agenda kubalabirira baleta mwina mwana yoli omwana eyafa yamuzala mu oli omwana naafa kakati ate nebyenkugamba Aruna yabikoze nga talina mu kamera naye ojja kusanga era ababuyabuya Aruna taweera abaana ba Mulwana olwokuba amaze okugula kagaga weekend ayagala kwasama naye nze nadde nsuubira Oweekitiibwa Dr. Besigye okutwala omwana wa Mulwana nadde nsuubira Erias Lukwago okugamba nti Mulwana bangambye alina ploti ngenda kumuyirayo amataffaali bazimbire abaana be kalati byakoleddwa wali bannabafuzi tubeesonyiwe kubanga Besigye alina wasobola okukuba essimu ne bayita sinotulaka ey'omusenyu ne bagiyiwawo ayinawo omwami Erias Lukwago alina wasobola okukuba essimu nayewawo amataffaali wabula bayogedde ku lumbe beetikka olumbe lwonna era ng'olabira ddala bannabyabufuzi bambi abadde baagala Mulwana nze njala mwami Erias Lukwago atulage ekifaananyi eki nga azze mu ddwaliro okulaba mwami Mulwana eki kimu kyokka olw'amawulire genda okimubuuze tulunaku gundi yajja mu ddwaliro era omuntu eyagula Mulwana bwakatandika okumulaba yali Kayemba Solo bwe twamutegeeza n'akwata bobwayi n'amutwalayo napostinga bonna ne balyoka bazuuka ne bagamba omusajja atwise mu nkwawa bobwayi agenzeeyo ne balyoka batandika naye njala mwami Lukwago atugambe nti nze namusindikira omusawo nga Dr. Kizza Besigye kye yakola njala tugambe nti nze naku gundi oba tulage lulaze mobile money kwe yasindika sene ng'asindikira Mulwana wala tulage nga asindisa afudde ng'asindisa mabugo kanadde saagala mwami Lukwago kukwata kazindaalo kunnyonnyola bantu wabula yadde njala akwata akazindaalo asaba akalubiri 26 kumufu era kyadaaliko yatateekeddwa kunnyonnyola de kintu na kimu kikolagana ku Mulwana pozi nga yamuyambira mu nzikiza ate ekitasoboka kubaze Mulwana mbadde nga naye nga yetumala wiiki nga tetwogedde kakati era newunyiza nnyo Oweekitiibwa Lukwago oyo nti bambi yanyoleddwa bambi tokibaita okunyola kwe simanyi naye ekirungi Mulwana gye yagenze ffenali ekubo just njawulo okusookayo munno naye kalo kyannaku nnyo abantu abagagga ngaabo ng'obugagga bwabwe oba bayamba baki oba sente bazikolamu ki kikwewuunyisa kubanga bano abaana mumaze okujja ku lumbe mwogedde ozina abasirikale bo bali mu kutiisatiisa ina abantu bebeetala n'emmundu badda muno badda muli azifu olwagenda okutuusaako obulabe abantu abaganda beera bandi Katonda yatukuuma eyo nakulwana tusanga agenda kufa tajja kumanya n'abasirikale abo naye katulinde ennaku ana ziggweko kati ffe twabadde jjo mu dduwaawo wanza ajadda nkola tuli mukola kati nga tebaliyeera bali ku byabwe ye kati n'ogeza ogamba mwami Lukwago nti omwana wa Mulwana wuuno enfuufu efuumuka teba ya mmotoka baabagoba gume nnyini aleese omwana wuuyo bannabyabufuzi nze nga tumaliriza bigambo ki byogamba bannabyabufuzi kale bekera kati ate ffe kyetwasazeewo kati wano emakindi omuntu waafanga muyimbi obaani olumbe twalulonchingidde wano kitwagala kati oyo sewa mu nnyini webale nnyo nga mundi sewa yafuga bannabyabufuzi yava eri ku National Theatre hazze wano ali mutusirwalirako mutwabadde baasi egenda kutwala abantu tukosa tugitaddewo hadidde pasita musajja mukulu amuwadde namba y'essimu gyamuwadde birandi layini kalambi omusajja atabitegeera kumakya abantu bamugamba omusajja ayogedde mu lumbe atuwadde baasi sewa tulina adde siringi 2 oli ku bantu bamalira obudde nze sizijjukira Sitwa mukwano gw'ogunsuuba suubiru mpanise ndi mubire ayimba bulungi ne kati oba aliko oba mulalu oba yagwa ddalu sewa kuba wato si we yali kati pasita mugambe ennamba gye bakuwadde eriwa pasita ndaga ennamba kamugambira ebinamba bya woofiisi ngamba kati sewa yadde akubisiza omusajja awo twagala bonna byabufuzi wano wano kale afudde nti wano
abaagala kamera ku National Theatre anti ffe ku National Theatre amabugo saagawulidde ge baleese ojja gaŋŋamba kyamanya Bitex yawaddeyo akakadde omuntu omu nga kabigambo badi cash yawadde adi cash yakawadde maama we yakakwasira yebale nnyo president neffe ab'omukati emakindi naffe twasoze emitwalo egiwera 8 kati ndowooza mulwana bwa tatadde wa federation ndowooza tabaddeeyo oba yo salezi yaleese federation yaleeseka mu kitundu president Kenzo tukweyanzizza nnyo akamu ekitundu webale nnyo webalire ddala naye bannabyabufuzi emakindi ngaaliwo omuntu afudde mugenda kulaba eggaali mukama abeere nammwe abeere nammwe till next time obeere bulungi mweraba